obugagga bwa Uganda buli mu good climate, fertile soils and a young energetic population, but which currently stands unproductive. That is why we have 2 million taxpayers despite the fact that we are 46 million. Sente ze tuyina kati mu ggwanga ntono nnyo era njagala okubategeeza bannayuganda bannaye currently ggwanga Uganda lyavu. Tebabali n'abakaayana nti tukaayane tukyuse obukulembeze simanyi ki temuyina sente ze mugenda kusanga awo nti mugenda nabagambye nti okwata miliyoni 46 n'ozigabanya sente ze tuyina which is 40 trillion na budget buli muntu afuna emitwalo 87 kitegeeza tewali agaggawala fena tusigala tuki wabula tuyina kuteeka mu maanyi ngaffe bannayuganda okulaba nti tukola okusitula eggwanga lyattu Uganda ate nga nze ndaba ekkuba eddambulukufu eririwo lya bulimi. Nze siri musajja wa babifuzi ndi musajja musuubuzi kati nebuuza muli era okutuka kwene ensonga mu busuubuzi bwange kikyensobola okukola eri eggwanga lyange okulaba nga ndikulaakulanya kyemuva mulaba wadde sente ziri 9.2 billion nasazeewo ne ngamba kantandike ne pilot project gye mulaba nzimba wali ku Entebbe Road. At least ntandike osanga bannayuganda bannange bana appreciate nga banajja ne bakola ki ne bana abalugwira ebintu batagala kulaba nga tukola ki nga tukola bo baagala tukuumira awo ne batukuumira mbuli bwe nagambye buddiko branch single borrowers limit eri ku miliyoni 5 ku miliyoni 10 maximum kati kitegeeza tewali munnayuganda mu bank eyo ajja kukola business esukka ku miliyoni 10 batusibira awo they've limited our capacity to invest in developmental projects. Ekyo nze nkirabye nkitegedde nenjagade bannayuganda bannanga munna mu kitegeeri tulabe nga tukwata ensonga zino mavumbavumba okwetaggulula ku bwavu nga tuyitira mu kufumiitiriza ke katabo ke nabawa n'obukozi